kakati tugenda kuddingana olunaku olwaliro nkutwaleko ku mbuzi leero njagala kutwala ku mbuzi baŋŋambye balina embuzi ze baleese zino eŋŋanda tisibiri ebizungu gyo bibookya kati mbadde gyatugende tusooke tusaasanye ku ssente kuteeka emitwalo gyange nga ey'ekkumi onaagimalawo kuteeka embuzi emitwalo nga 10 so kola essaawa mmeka ng'osibye face what's the problem obulamu kulikayo watenza ali waka gye wabadde jjo jo nakutegeeza ntwadde nerongo meeting twavudde mu meeting yasinze okuntwalaka obudde bwange bungi nnyo byankoyeza navuddeyo toyinza era butako nakoye nnyo bakala nti bweno bannyonnyola bano ate bano basponsa betulina abapya bazibu nnyo badde bizibu nnyo bakala nti ne bavaawo nga bamatidde of course bamatidde era ne batusuubiza okutuddira tomanya bayinza okutuwa ddiiro bino ebintu ebyokulobinga tebiringa bya kintu kirala kyonna muli bw'oba ondabanga ki nti ndi awo kiwulenge tekitegeererako ddala kikyo ondabamu ki obwongo butono tebutegeera sooka oleke mpuliranga ayomba siri mu kuyomba kuba kirabika wembadde neerabira si we watuufu wennyina okwerabira tooni ekozesebwa ku muntu ayomba oyomba amazima mu gwe gakola ki sinnakutegeera eggulo wabadde wa watuufu n'eddoboozi olyongeddeko eggulo wabadde wa watuufu tonfuula musiru ŋambyewa tewawasiza nakuwasiza ddi bannange tonfuula musiru tonfuula nti nze atategeera nje tesimu nkulaga ebifaananyi ng'onekanekanye ku mikolo nga gwe kawasa olabangako bantu bafaanagana ku nsi sinyinza okuwasa omuntu omulala kawala talwaki onfuula nti nze mubi ti nze mukyamu ti mu nsonga zino eno nze atagwanidde wawe saakola bulungi wembadde kuneekalizaamu olesa ofumye ekiboozi kyo ekyobulimba toli muneekalizaamu nawasiza gwe olwokuba asobodde okumbulokinga ku status zo nembanga siraba byoteekayo weerabidde okugamba mikwano gyo kwobedda bapostinga basanyufu nnyo wasiza bajaganya sina wasaako teweegaana sina wasaako kikkirize ate wakiweegala nzikirize kye sina wasaako naye omanyi nti ebbanga lyemmaze naawe nga nkwegayirira tugende waffe at least bakumanye nti nina gyendi ng'obeera mukumbuzaabuza nti toyina ssente obeera mukuŋŋamba nti toyina ssente nti ngumiikiriza osooka okole mukugumiikiriza kino kyenfunyeemu sina wasaako tebakwanjudde kandete simu yange muvubuka totawaana kuta simu sina wasaako banange tuve mu bintu by'okwekaza oyagala mpase bannaye nga sina wasaako kati gwe nkukolere ki banne mutukyankalanya obwongo nononya kyoyinza okukolera omusajja nga tokiraba sina wasaako bannaye sina wasaako photoshop tomuwulirangako kakati genda okebere mu mpale gye wabadde oyambadde ombuulira ako akamuli ka wano kaani nakeerabiramu luli bwe wakeerabiramu wanga wajambadde eggulo kapali kambuuze ndowooza obiraba tebiriiyo tebiriiyo onimba nawadde mpasa funa ssente sente ziri wakati yakuwadde ziriwa mwana wa mugagga bane lwaki mutuleetera ffe okugumiikiza omukazi n'ofumbira omusajja nga talina ssente n'akugamba nti ngumiikiriza wendizifuna tulinyumirwa tulyeyagala akaseera we katuka nga sente zifunofuna omulala singa nakutegeezezaako nti omwana w'omugagga waali wakuwasa naye wemaliza waliwo ssente wabadde onakkiriza maybe singa wateeseza nange nekitegeera kyandibadde much better n'okusinga okundyamu olukwe ojja kufunako 10%. nange mpuliranga ngenda kwabikanga omuntu abewaffe ngenda kubannyonnyola bagambe essaawa yonna omwami muleeta bagende babirabe ku social media kati bewabadde nabo gye wabadde wabewo omugole kyoyagala ogamba bo tebakimanyi nti kati bo basobola okupostinga anyhow linga tebafuddeeyo naye we muba muwasa mulowoozako kuffe bwe tuba tuwulira tugenda kukola tutya
lwaki abasajja mu selfish nnyo bwe mutyo? Nina wenja kuwasa. Ojja kumpasa ddi? Mbadde nsuubira engeri ki nti nzaaliwo at least wandisoose waffe. Oliza abadde zize kati kankule ezaffe. Abula omanyi mukwano gwo Kawali ayagala kumpasa. I think kangende nfumbiroyo.